Abaganda bange ekiri mu Uganda kino Katonda yekka Mungu yayinza okubeera ng'akitutaasaako naye ffe tetulina maanyi gayinza kubeera nga tukyetawuluzaako. Mwakitegeddeko nti bammemba ba Parliament buli mmemba yafunye obukadde 20 bweddu bwatuuse ku akawunti zaabwe olunaku lw'eggulu babeere nga babeera nti bagenda basomese bannayuganda mu bitundu gye bava buli omu ekitundu kyakiikirira abeere ng'agenda akisomese ebikwata ku bulwadde buno nangeri ki gy'oyinza okubeera nga obwewalamu. Mu kiseera kino nga mumanyi nti eggwanga mu butuufu ekisinga ddala obukulu kiri kimu ddagala kwegamba treatment mpozi ate n'okubeera nga abantu beetaaga ekyokulya kubanga abantu bangi enjala ebaluma tebalina wadde olwatano mu mayumba naye mu kiseera kino abakulembeze b'eggwanga lino bavuddeyo ne basobola okubeera nga bakwata obukadde 20 ne babuwa buli mmemba wa Parliament kati gwe gattagattamu omuwendo gw'abammemba ba Parliament abali mu Parliament ya Uganda bali bameka bw'omala okumanya omuwendo gwabwe ogattegattemu okubiseemu ogenda kumanya ssente biliyoni zimmeka ezaweereddwa abantu bano okubeera nga bagenda mbu basomese abantu okunaaba mu ngalo mpozi n'obuteekwata mu ngalo n'obuteekwata mu maaso mpozi ate era n'obuteekwata mu kamwa ne mu bitundu ebirala omukulembeze byazze atusomesangako kubanga nze kyoba omanya nti mu kiseera kino at least 80% of Ugandans bamanyi ekyokukola ku mbeera y'okubeera nga beewala akawuka kano naye kigenda okubeera nga kibalumya enjala ekigenda okubeera nga kibajjayo kwegamba kibalwaze akawuka kano egenda kubeera njala mu kiseera kino munnayuganda yeetaaga njala mu kiseera kino munnayuganda yeetaaga mmere munnayuganda yeetaaga mmere yeetaaga bujjanjabi ebintu bibiri mu kaseera kano bitusinga okubeera nga twetaaga naye obukadde 20 bwakwatiddwa ne buweebwa abantu bano mubasobole okubeera nga badda mu bitundu byewaabwe basomesa abantu ogenda kusomesa abantu ki ng'enjala ebaluma ge mazima omuntu sooka otunulemu nga tonnakola kintu ogenda kusomesa baani ng'enjala ebaluma era ogenda kubasomesa otya ogenda gamba nti ogenda genda ku TV obasomese ne ku rediyo ez'enjawulo naye n'amasannyalaze tebayina omuntu n'amasannyalaze talina agenda TV kugirabisa ki rediyo agenda kugiwuliriza ki mu butuufu ensi ez'enjawulo ziri mu kubeera nga ssente zezisaasaanya mu gavumenti oba mu bantu ab'enjawulo nga bammemba ba Parliament bali mu kubeera nga bazisalaasalako basobole okubeera nga baziwa abantu mu byokulya ne mu bujjanjabi naye ate wano ewaffe ekyewuunyisa nti zaakwatiddwa ate zaaweereddwayo nga kasiimo kwegamba zaaweereddwayo nga kasente kwegamba kali awo akaweebwayo buweebwa nga bukwata emitwalo ebiri n'ogiwa omuntu agenda atambuleko atuuke Kampala dde so zaaweereddwa ababaka mu kiseera kino bantu bangi abavuddeyo nga mukyala the Queen yavuddeyo kunawandika ku Facebook ye n'agamba nti mu kiseera kino ensi ezisinga obungi ziri mu kubeera nga zitoola ku ssente zizigabira bammemba ba Parliament baazo zibeere nga zisobola okugwira abantu emmere n'obujjanjabi ate yo ewaffe wano mu Uganda bali mu kubeera nga baziwa bammemba ba Parliament nga akasiimo kibi nnyo baganda bange ekiri mu Uganda naye Mukama Katonda yayinza okubeera nga atusaasira kubanga ezo billions nga bwe ziri boyinza okubeera nga ozigasegasawo n'ozibala munnayuganda asobola okuzinywamu sukaali waakiri okitegeera kale munnayuganda afuneyo amasannyalaze ne bobeera nga omuwadde unity 3 buli nnyumba ne babeera nga basobola okubeera ku ezo olina amanya nti gwe bukozesa unity z'amasannyalaze zigenda kuggwako zigenda kuggwako weeyongereko endala naye nga gavumenti etuwaddeyo kale units nga 3 ssente z'amazzi omuntu n'amanya nti mu kaseera kano ak'okubeera nga tutubidde mu ddubi omuntu lwaki yandibadde asasula bilu z'amazzi mukitegeera naye kakati ssente munnaye zikwatiddwa ne ziweebwa abammemba ba Parliament kakati naye Mukama Katonda ssente ya munnayuganda ebonye bonna bakkiriziganyizza kubanga bwe kiba nga kyakoleddwa kitegeeza majority yamaze yakkiriziganyizza n'abasigadde ne basobola okubeera nga beegabira ssente zo newankubadde wali abamu nga Nandala Mafaabi avuddeyo n'abeera nga awakanya nti ye ssente zino bwe baba nga baaganye nti baazigabye ye teyazifunyeeko nti mpozi baleka baaziwadde bantu balondemu yagambye nti baleka baaziwadde bantu balondemu kubanga yawandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter n'abeera nga awandiika ensonga ezifaana yawandiise ebintu bingi nnyo naye nga kyembalondeddemu ng'agamba nti ye tezaamuweereddwa ziyinza okubeera nga zaaweereddwa abantu bamu nabamu mpozi ate era mu kiseera kye kimu olunaku lw'eggulo era omubaka
omubaka w'erubaga honorable Katolu Bwama ate yafunye naye obuzibu n'asobola okubeera nga alwala n'ateekebwa ku kitanda mu kitundu kye sinnamanya bulungi naye nga wuuyo omulengera mu bifaananyi ali ku kitanda munnange memba wa parliament waffe oyo yeetaaga buyambi yeetaaga kubeera nga asabirwa so kati essaala gy'omuweereza ejja kumutuukako bulungi naye nga ekiriwo kyekyo bannange kikwegamba omuntu oyinza n'okukwata ku mutwe ne weewuunya ensi eno mu kiseera kino mu kiseera kino ebijanjalo biweddewo. In fact okugaba emmere kwabadde kuyimiriziddwamu simanyi oba kwazzeemu okugaba emmere kwabadde kuyimiriziddwamu nti akawunga ke kaliwo ebijanjalo tebiriwo byakoze eki ebyaweddewo naye mu kiseera kino n'obeera nga ate ssente okwata ssente billions ezifaana bwezo n'obeera nga oziwa bammemba ba parliament bo bennyini abandi badde bakwata mu nsawo zaabwe nga honorable Lutamaguzi bwe yagamba nti bandi badde bakwatayo ku ssente bo nga bammemba ba parliament miliyoni 2 buli mwezi nebasobola okubeera nga badduukirira abantu ababonaabona okitegeera naye munnaye zakwata nezikola ki nezibeera nga zibaweebwa kale aye tunaagamba ki katugende n'ekyo naye Mukama Katonda ono yasinga okumanya kubanga yeena embeera etuyinze baganda bange naye ate nekimu kubisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga mukama waffe President Museveni akuba omulanga eri abantu abasobola okubeera nga badduukirira Uganda mu mbeera y'okubeera nga badonatinga emmere badonatinga ebintu ebyenjawulo sukaali obuwunga omuceere amata n'ebisigadde n'amamotoka era ssente nnyingi zikuŋŋaanyiziddwa zisobole okubeera nga zigulira munnayuganda ekyokulya mpozi n'okumubeera nga zimutuusaako medical services ate mu kiseera kye kimu n'okwata omuntu agamba nti temulina ssente ate n'okwata billions ezisukka mu mmeka n'ozikwata n'oziwa abantu ab'olubatu abantu abali obulungi abali mu parliament anyway Katonda yasinga okumanya bigambo bino kansule tebirina gwe binyiizizza munnange njogera nange ng'omuntu I send my views about issues